Uganda si basanyufu n'ebyalangiriddwa ku Miss Uganda bagala babiddemu. Nja kubanga nkuwa ensonga mu maaso era nja kubanga mbikutuusaako. Bad Black awadde abawala magezi ki? Nze naawe byonna nja kubanga mbikutuusaako mu bujjuvu. Abaaye omwana ow'obuwala owa Chosen Beck wa Dictator Amil oba wa Mr. Sekajja byonna wanino nja kubanga mbikutuusaako mu bujjuvu. Ate ye Mickey Sintu Fanny awadde abasajja magezi ki g'abawadde wano wokka ku NCK TV nja kubanga nga kutuusaako mu bujjuvu bwagwo. Wetuula butuuzikalira nywera sirimu dadi agamba ki? Njogera ku wa Bad Black. Bingi nnyo wanino ojja kubanga obifuna mu bujjuvu waabyo. Katandikire ddala n'empaka eza Miss Uganda. Nalulungi owa Uganda gwe njogerako gwe balunze. Twategeddeko nti omwana ow'obuwala yawangudde bamuyita Muwooza Trivia ng'alina emyaka 22 era mbu twategeddeko nti ava Bukoma Nsimbi era netegeerako nti omuwala ono yagraduatinga mu aviation. Kyenategeddeko mbu is an aviation graduate. Awo byenategeddeko naye Abannayuganda si basanyufu n'ebyavuddemu era ebyalangiriddwa. Kankutwale step by step, wuliriza naawe osobola okugamba kukkirizaganya nabo oba osobola okugamba nti nedda mukayanira bwereere. Okuva n'olunaku lwaleero mutuyambe tubasabye busabi empaka ezo muzitwaleko mu Western gye muba muzitegekera. Muzitegeke okuva mu Western muzitegeke nga muzizza Rwanda. Tubasabye busabi n'emirembe emiyitirivu ennyo mutuyambe because you're not fair at all. Kyemukoze abaana, the way you're traumatizing people, the way you're traumatizing youths through these competitions, the way you're playing the drama you're playing. Mutuyambe empaka zino muzikwate muzisitule muzizze Western muzisitule nga muzisembeza mpaka Rwanda. Yes, we are tired of the drama. You're the people that are there. You want answers. Simanya, how can you fight depression? How can you? But you're depressing younger people that are successful. Kalo omwana oyo yali avudde mu mpaka ezo ne mumwegayirira akomewo ne mumukozesa okuboosting empaka zammwe. Because if she was not there, a lot of people were not giving that thing attention. We are starting to believe that what people say, it's true. What people say about the competition is true. Mutuyambe muzitegeke nga muzizeri. Eyo namwe abaana abasirisiru. If you're not Kamungalo, if you're not Mukwezi, if you're not Simanya bichi, don't try to enter the competitions. From today I believe mbadde mpakana nganteekawo n'omutwe n'omukono ne bagutemako. But from today I have believed. Bannange Saabalogo Kimu tusonyiwe. Akona ku Kimu Lavo amugambe asonyiwe gwanga. Maybe he is true. Yes, we are going to start believing each and everything they talk about that stuff, those competitions. Tugenda kuwuliriza nnyo ebigambo by'omwana muwala oli. She's called Abenjo Abichi. We want to listen to her side of the story as she is always narrating to us. Natugamba this and this and this and we don't believe. But today we have seen with our naked eyes. We have seen abantu abaana aba mu maaso nga bo tebalina kye baagala kumanya okujjako muthimbi. What a shame. Shame. Shame upon you. Shame. Kati omulundi oguddako zisitule mpaka zikube ekigali. Tukwegayiridde. Oba si kyekyo baweeko omuntu omulala ategeke tukoye bazaawule bategeke ezeegundi endala bategeke n'ezeegundi endala. Jesus Christ. Ya Rabbi. Mama mia. It's come.
That's a scam. Omwana muwala oli Nalubega abantu baali bamwinamu essuubi era nga balaba nti mutuufu ajja kuwangula era bw'oba nga oza ofolowinga empaka za Miss Uganda zino omwana oyo era nze mbadde simayo omwana akugambye nti yali abivuddemu ne bamwegayirira naye okukakana era nga balangiridde muntu mulala oli omwana ku TikTok naye abadde confident nnyo naye era ono takomyawo abagambye nti muzitwale eri kubanga tukooye omulala wono. Kambuuze mwaba yoteeka Miss Uganda lwaki temwatugamba nti nno tulina kunoonya sente ne tuziwa Amina n'azibawa n'afuuka Miss Uganda? Gwe mukulu otute crown engule but gundi Amina yawangula emitima gyaffe. You won the crown but she won our hearts. Yeah, she did. She did. Minatel say we don't even like your bombo clad things you do. We don't like them. You feel me? We don't like them. Don't you ever waste people's time just like that. Tumala obudde nga bwe voting. Nali voting nga nsoma ko nga ndaba Miss Uganda. Nemberewo nga recording amukasera ko kamalirizo temutubba ne tuwangulira mbululu emitwalo twalina emitwalo 12 something. Ndiwe Masaka ate ndi muyiribi. Kimo bibiri ne mugamba Miss Popularity no sense. Lwaki bwe twali tunala temwateeka ko Miss Popularity mwateeka ko Miss Uganda? How would the bombo clad this? You don't waste people's time just like that. You don't waste people's time and money just like that. How would the bloody class clat you they do? No, muntu ne wesibanga te wesize bizigo. I don't understand. Mvaka abanze golaba maso gangalabika. Tukowa ate bine bitu nabiwulirako dda nti bya kifere. What kind thing bid? Jukira na Amina oyo njogerako gwe mbadde njogerako yatutte kya Miss Popularity omwana oyo olomosaza wangula buli kimu naye abantu kyababuseeko ate nga obwa Miss Uganda babuwadde oli muwoza trivia kivola bantu banyivu era batuse n'okugamba nti bw'obanga bwe bityo mulekere ddala okubanga mutegeka waneno mu Uganda nti mubitwale mu Western Uganda mu selectinga abeyo abalala babive bw'oba mujjukira omuwala oli eyali ava terego oba aluwa mu Miss Uganda eri eyagwa omwana muwala oyo yavaayo n'ayogera ebintu n'atuuka n'okugamba nti bamukubidde ne bamugamba ajjeyo akatambi ako naye nga byonna bye yali ayogera gaali mazima agamba Miss Uganda is a scam nti abantu bali ukitegeera. Omulala wuno naye ayongezzaako eddoboozi. Batukubye akalulu muwala waffe Nalubega bamukubye akalulu naye leero nkakasizza nti n'ebintu bya Miss Uganda ebyo bya kibbi. Mwali wadde omulala ne mutawa oyo omuwala oyo ye Trivian Muwooza oyo awangudde oyo. Mwali wadde omulala ne mutawa muwala oyo. Naye mutumaze otulaga nti n'ebintu bya Miss Uganda birimu obuvuyo bya kibbi. Kubanga wabuze mukisinga oyo omwala oyo Amina oyo teyajja kuvuganya. Singa teyajja kubanga amutaddeko embeera singa Nalubega oyo Amina teyajja mu kuvuganya. Cheza no adayira kubisa mukka kiswa. Naye tubataddeko embeera. Kirwa tukisuubira. Naye tupika omuntu waffe nga tukisuubira nti mujja kuyisawo omwege mwagala. Naye atwala kulaba wammwe yaani. Naye namukoze ekyobujega naye ne muwooyo omuwala. Oba kitegere kintu ekyo. Kongs waba awangudde tewali kyakikolera ye Miss Uganda ne muwala waffe naffe tumulazeeko ti muwala waffe ayina amaanyi era mutusingidde eyo gye musalireyo nga mmwe kubanga mwadde mwafunye ekyoja mu miro. Tosobola kummatiza nti oyo omuwala tebabbidde mubire. Tosobola wenza kummatiza mbw awangudde kwalaali nti abadalizo ninga nnyo. Wabula mukoze enkola mwali wadde omuntu omulala naye mwali tusobola kuba muntu mulala kubanga ebintu byombe bya kifere bya kiyaaye. Ne muwala waffe abalazeeko Nalubega tawadde na mmodo abula Jesse yasalawo obusazi nakwekiririzaamu najja n'agamba kanzije mbisanye ku kya Miss Uganda era mulabe ka pressure kaabataddeko ka pressure mukalabye kaabataddeko omwana oyo.
amasista bagenda Lubega oli wakabi nnyo webale tukikirana ba TikTok tukukkiririzaamu era ffe tumanyi gwe Miss Uganda waffe. Rapid to them. Ndoza Miss Uganda gwe baali bawaddeko obwa Miss Uganda bana Uganda ne bagamba nti tulonze ndowooza yali Abenacho Queen Abenacho wendowooza okuvaawo wonna ndowooza twala baluli Whitney sister wa gundi wa Cinderella Sanyu abantu nga bagamba nti yabadde awangudde ne tulaba awo makati awo obwenkanya tebubaddeewo era abantu bakanyiza nnyo ebintu ebiva mu kulonda kuno. So ne leero abantu bagambye nti Amina mwamubbye ye yalidde ekya Miss Popularity ate ono n'avaayo nga ye Miss Uganda naye nedda abantu si bamativu. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo omukulu Bad Black ne baawe Asha Panda abasinga obungi gwe tumanyi nga Slim Daddy yasonako lweggulo babadde ku kabaga kano nga katongoza emikolo gyabwe gy'okwanjula ne wedding. Naye Bad Black yasibiridde abawala entanda nti bannange mufumbirwe for love so si sente. So I'll always encourage all ladies in the house, if money comes and you're lucky, marry for money. If it's love without money, work together. Me, I've worked together with Slim Daddy. He has supported me emotionally, physically, loved my 4 children, and really this is the life I wanted. Before even you all know that even a billionaire put me in prison for 2 years and I served. I'm an ex-convict. Babaddeawo we batyo nga Bad Black ayogera nga Slim Daddy bwamwenya wabula byabadde binyuma era kankongera akatambi akalala. Actually, I was planning to put my man on a monthly good husband allowance. I want to give my man 3 million every month. Before even you go, you do your videos and everything. Slim Daddy will always be Slim Daddy, and he's a unique man, he's a Capricorn, his star is shining, and I'm sure beautiful ladies are in the house, but I'm not afraid of you. Tuvuddeyo era nga tweyongera abamu ebibuuzo bingi kyebuuzibwa omwana wa Chosen Becky omuto omuwala wa Dictator Amil omwana wa Sekajja. Kakati lwaki ebyo byonna bijja? First of all, twawulira mu kusooka nga bakayanira erinnya oba mujjukira bulungi bakayanira erinnya ly'omwana oyo nga Chosen Becky alina erinnya lyamuyita ate ne Amir alina erinnya lyamuyita. Kakati juzi waneno twabadde tulyawo nga gundi akola post ng'omwana afaanana ani Sekajja olinga agamba nti omwana afaanana Sekajja ne ssenga nti ow'ebiiso ko Chosen Becky n'addamu n'agamba nti ye wentunuulira omwana ono ndabira ddala Mr. Sekajja. Abantu ne bagamba abakazi mulabye duka omukyala mbu yamanya taata w'omwana era omukyala yagaba omwana era kino kireeseewo ebibuuzo bingi ne bagamba nti amazima gali nti omwana oyo yandibanga si wa Amir, omwana yandibanga wa Sekajja era nti abantu bano kituufu baludde nga beeyagala nga newankubadde nga Amir yali akyaliwo in the picture already bano baali nga beegadanga. Eyo nvuddeyo mubadde mukitegeddeko nti Mick seems to funny kati yatandinga into motivational speaker. Abaana bagambye nti wabula bannange omukutu guno aliyo wano awabula abagambye nti munnange obadde okimanyi nti osobola okusevinga kasente ne tugamba munnaffe lutuwe otya bibino. Save your money. Lwansonga miliyoni ez'ekkumi z'oweereza wano osasule renti w'omuntu wonna azisevinga n'okomawo wano e Kampala omuwala agenda okukusumbuwa ennyo bano be mwegomba ku intaneti nga wabbeeyi nnyo agenda kujjako miliyoni 1.5. Nkugambye ekyokumugamba anti they want this life, they want to show that they are up there. Ekyokumugamba kyangu mugambo waayo oyagala woteeri ki
agenda kugamba bannayenze kaserena ako genda kaserena kasasule $200 gwe mutwale yasinapinge wamala okusinapinga byayagala mukunamye mukole byoyagala yambala engoye ezomuweeyo ekyabiri ekyataano fuluma genda. Very simple. Don't you waste your money. You're making a mistake unless you have you a wife material gogenda okugulira iPhone 17 plus akugulire ngatenkeera bakugina emiguya ogenda kuwa 17 plus omwana amugulira data agulye kati okumanyira obulungi gwe muganda wange bakwate essimu yo be recording nga bekisinga essimu gye wagula out of experience you gwe gyoguze akwate Snapchat be recording be kissing on your fucking phone kukaliri ke wagula yo ansambya akalungi bayaye bine tima akaliri ko ke wagula akakwate ka kigambe kidemu kyo wenyweze yenyweza kutibwa gwe wagwe yakigula kitande kyo gwe yakigula ko yenyweza mbuwenyweze ku kitanda kye wagula embwe mugambe wenyweze wandika mbu women are not easy. Byange ndowooza mubiwulidde ate munange olunaku lw'eggulu ensi yawuniikiridde abamu ne batuuka okugamba nti tamala emirundi singa akyaliwo siniya nga balaba junior ng'afukamidde ku maviivi ng'olwo yeetondera omugagga gwe yavuma abaffe abaana bano abaana baswaza twaleyo olaba akatambi Abidde Junior afukamiridde omugagga yavuma omugagga Junior yavuma omugagga amufukamiridde musa Junior afukamidde yavuma omugagga Junior wetonze wanga tojja kwetonda wangamba tojja kwetonda Junior Kasuku ye mujulizi mwana yetonze sebo abantu ne beebuuza wallahi Junior katugambe nti oli mugagga naye wootuuse okufukaamirira ekitiibwa kya famire yo okireseewa oyina abaganda bo ab'ekitiibwa oyina abaganda bo abewa respect enewe okwetonda si kubi naye ate wootuuka wano wooti omwana w'obulenzi okufukaamirira omuntu lwakuba wamuvuma oba lwakuba mugagga kyemanyi singa yabadde mwavu wandibadde tamufukaamirira naye no omwami lwakuba agaba ssente era agaba ssente omwami oyo ndowooza kyekyavuddeko ate amufukaamirire naye abaffe kamutwaleko ono ng'ayogera ku nsonga y'emu eyo eya Mirundi Junior. Bambi mulekwa waffe Junior wuuyo afukamiridde omugagga Amini amusonyiwe n'agamba taliddamu muvuma bye yamuvuma byonna gaali maanyi ga sitaani. Bambi Junior afukamidde ku mavivi ge n'agamba omugagga yatunyumya kuno nakulu omugagga Amini leero mulabye bukyanga nnoonya ekifaananyi ky'omugagga Amini jjukira yataddemu omukolo gwani Bad Black naye nga munnange Tamale Junior mulekwa wa kuno alaye mulekwa bannange jjukira wanobayo eri ewooli omukazi eyalinga akukuba kati oli wane wa Amini ofukamidde olina okufukamira oyo byebyo munange naye yagambye bambi ojjukira oyo omugagga Amini oyo omba nzijukira bulungi era waliwo yagabako ssente yagabirako oba yali kikeni miliyoni 10 emiliyoni 10 ezo namugamba aliyeko emiliyoni 5 oba Shira Price yono kenyini Shira Price namugamba aliyeko emiliyoni 5 emiliyoni 5 namugamba nti afuneyoko ba single mothers bazisharinga nabo so musajja mugabi wa ssente naye kati weebuuza Junior lwaki yali amuvuma okutuuka ku ssalino kakati egyofukamira ku mavivi yetunde simanyi oba Tamale emirundi musanyufu gyali eyo emagombe eyo okimanyi nga the dead are not dead webatugamba naye nga kyonna kyekiri kyo kyabaddewo ekityo era nga ye yafukamidde ne yeetonda akafaananyi koolaba ono ye Miss Uganda ayogeza abantu
ebigambo Muwoza Trivia. So ebisigadde mpola mpola weyongere kubanga wekumira ku NCK TV, tewerabira kubanga osubscribinga, ringing that notification bell, sharing or liking. Ebisigadde butereva mawuli nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tova.